Bruno Betty omukazi muzeeyo gye bamukayanira. Bruno Betty omukazi ow'amafiga wali tomusobola. Bruno Betty omukazi ow'amabina. Bruno Betty omukazi takusaana. Abange mutokomose omugambo, mutokomose omugambo. Naye nze ng'amanyi Bruno Betty, munjagala mumpulirize bulungi nnyo, ate n'omukyala mumanyi, kuba nze omu ku baagenda mu kwanjula abawerekera Bruno Betty. Ate saawerekera muwerekere, nali mwogezi. Omwogezi ofuna akadde akalaba buli kintu, n'oyingira ne mu nnyumba gye bazaala omuwala kuba tebabazaalira ku wabweru. Kakati bye ngenda okwogera mbirinako obumanyi, n'omuwala mumanyi bulungi. Nze banzaala Buwenda Buddu Bukomansimbi, naye nga wali ekyabagoma wetuva. Kakati omuwala bamuzaala Misanvu. Nasomera Kyamabale Primary School. Misanvu ye yali zooni y'amasomero g'omu kitundu kyaffe. Kati bye ngenda okwogera mbimanyi nnyo. Bruno Betty ddala omukyala tayagala Bruno Betty. Ddala omukyala muzibu nnyo. Ddala omukyala ewa bubiri bwe biti nga bwe mbadde mubyogera byonna kaakati kambikuwe. Naye nedda engeri gyeri nti nange njagala neetaaye ayagala bwino yenna ku Bruno Betty n'obufumbo bwabwe. Nkugambye ebigambo byebyo. Bruno Betty omukazi tomusobola. Bruno Betty omukazi ow'amabina wali omutwala wa. Bruno Betty omukazi mulungi nnyo. Bruno Betty omukazi w'amafiga. Bruno Betty omukazi takwagala. Bruno Betty omukazi muweje bamukayanira. Byonna byogeddwa. Naye kakati biibino mbireese. Ekisooka njagala abantu ffenna tutunuulire era tulowooze. Omuntu yenna nga oli socialite oba media personality oba artist, kuba ebyo byonna byenjogedde Bruno Betty abiri. He's a socialite, mumulaba. He's a media personality, akola kubukedde. He's an artist, azanya ne bakayimbira, awandiise firimu, akoze ebintu bingi. Nzigalira ukagwa. So Bruno Betty nga Bruno Betty akoze ebintu bingi ebisobola okumwogezaako ku kintu kyonna ekiba kimubaddeko. Ebyabaddewo nga Bruno Betty akola surprise eri mukyala we bisobola okuba ku muntu yenna. Ebyabaddewo nga Bruno Betty akola surprise mukyala we, simanyi lwaki mwalukuliriza nnyo ne mugamba omukazi tayagala Bruno Betty. Okusinziira ku vidiyo zendabyeko, kiki ekiraga nti tamwagala? Ekisooka, omwana omuwala ono Teddy Mumbejja, Bruno mukopi yeddira ndiga. Bruno mu Luganda, Bruno tawasa Teddy amuliraana. Omumbejja tomuwasa, omumbejja omuliraana. So in this case Bruno yaliraana Teddy. Okiwulira? Bruno yaliraana Teddy. Omumbejja
nga yakula Kimbejja nga yakuzibwa ng'omumbejja gali amakanga manyi tasobola ne bw'aba asanyuse nnyo okukuba enduulu n'azina n'akuba obukule n'agwa eri tekisoboka. Oyo ye mumbejja. Omwana omuwala ono Teddy newankubadde nga asanyuse nnyo newankubadde nga ki era alina okukuuma ekitiibwa kye ekyabambejja. Nalabye abamu nga mugamba ne mukwanjula era yali bw'atyo munnange ne mukwanjula yali bw'atyo. In fact amaka gonna gali bwe gatyo balangira bambejja bali basiri. So ekyabadde ku muwala ono kirimu ebintu bibiri. Ekisooka eri yabadde surprise. Abantu ababeera surprised baba n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe nti buli muntu alina engeri gya handlingamu surprise ye gye baba bamuwadde. Kyekisooka. Ekyokubiri, buli muntu alina obulamu bwe nga ye. Ekyokusatu kyekiri ekitiibwa ekyobumbejja. So kakati gwe buli lw'otunuulira omuntu tolowooza nti reaction yo oba engeri gy'oreactinga ku anything yengeri omuntu omulala gy'areactinga gwe nga bw'oreactinga. Ekirala njagala babuuza, Bruno Betty ne Teddy bwe baavudde awo yazzeeyo emisanvu baasuzeewa era kati basulawa. So ensonga eno ereme kkula nnyo. Kino kisobola okubeera ku ennebode. Kituufu omukazi wa mabina, kituufu omukazi wa mafiga, naye ab'amabina tebaafumbirwe oba ab'amafiga tebaafumbirwe. Tugambe nti bannalulungi bonna abaali besimbye ku bannalulungi bonna abali mu bufumbo, oba tugambe nti buli ali mu bufumbo yenna kibijjigiri. So ekintu kino saagala tukipulirize nnyo. Omuntu abantu bano batandika butandisa obufumbo tebannaweza na myaka 2. Abantu baweza n'emyaka 5 n'emyaka 6 n'emyaka 2 ne bafuna challenges. Omukazi abakazi mwemanyi, omukazi bw'abeera ng'ali mu nsonga ze menstrual period batera okutabuka bw'abanga kyeyabaddemu. Abakazi mwemanyi, bwe muba embuto mukyuka. Bw'abanga ali lubuto nga luto. Kakati ebintu ebimu tuleme bikasuka nnyo. Waliwo agamba kakati bwe banayawukana ogenda kuswala n'ebintu byo ndidda nembeetondera nti bannayinayogera bifu. Kati waliwo nanga bwe batamale mwaka gumu kati bwe banaamala 10 bw'ogenda kikolera ki. So kino nakyo kibe kyakuyiga. Abantu nga mwagalana okoledde muno surprise, okumukoledde birthday, omukoledde ki, ensi yonna Uganda yonna baafuuka bannamawulire. Ate amawulire buli muntu agakuba mu ango ye gy'ayagala, oba oliawo yeemugasa emutaasa. Kati bwe tulowooza nti amawulire bagenda galeeta mu ango yo, nedda. So kati bw'oba okoze surprise, manya abantu abaliwo n'obusimu bwabwe akale ne kamera zaabwe bagenda kusaka mawulire ki. Si buli muntu nti bw'oyita ku mukolo gwagwagala era musanyufu nnyo. Ate kino kiryose ne kiba ku Bruno Obwabukedde. Abaabukedde osobola okuyita abaabukedde bakole omukolo ku mikolo n'embaga. Abagenza okukola emikolo n'embaga bwe wabaayo akavuyo sitoola ekyuka. Bwe baba bazze okukola emikolo n'embaga sina bokka bannamawulire bonna
ne basuubira nti ogenda basasula n'otabawa kye bayita transport, totuwaddeyo ka transport store ekyuka ne bagikuba mulala. Kati neeno bweri vidiyo nga beeriisa temwazikulazi ate nga weeziri. Ekyokuzina nkugambye omumbejja teyeetinkuula, omumbejja azina mpolampola. Si you know okitegedde. So n'olwekyo mukwano gwange tolema nnyo okukuliriza bino, era kyawedde bamuwe yunifoomu bamuwe ki ate jjajjambala. Bano bakyayagalana nnyo. Kati kujja gamba bakyayagalana nnyo gwobeera waabwe, bakyawaganye nnyo gwobeera waabwe. Kati twerina onnina nkulina. So n'olwekyo mukwano gwange njala kutegeeza abantu bano bakyali mulabu, bakyabalunya nnyo emitwe. Ekyokubiri, kati bw'ogenda ku TikTok tewali vidiyo zidduka zitambulanga za Bruno Bet, teziriwo. Era bw'oba oyagala vidiyo, buli vidiyo zonna enkadde, olaba obuyimba bwe challenge bwe mwajjeyo bwa myaka mingi nga tannawasa na kuwasa, naye budduka emisinde. Kyekyo bayita social media, kyekyo bayita socialite, kyekyo bayita artist, asobola okukola ekintu kyonna. Okitegedde ekigambo ekyo? Sigenda byongerako, tebigenda kusinga awo asite obitegedde.